Ebizuuse ku tata wa Dr. Jose Chameleon Wizomanizo ne Palaso era nga mbu alina housemaid gwe yasobola okubeera nga ate akwasaganyaawo era mbu waliwo n'ebintu ebyaddakaawo ebyama bino sigenda kubeera nga tebyogera nyongera kubeera nga tekutera wakatambyawo osobola okubeera nga ate wowulirako biki ebigenda mu maaso saidi zeeyo naye nga bannange byo ebintu si byangu byatandikiddewo wa Palaso yakedde ku makyana abeera nga ate alumbagana omukulu penge n'abakoobako obukamu basobola okubeera nga ate amuweereza nga omanyi penge atetera kubeera nga temunange naye asirika era nga abayimbi bano abamanyiko ebintu bingi nnyo kwe kusalawo okubeera nga temunange naye atandika okubeera nga ate ata ebyama kimu ku kimu ngenda kubeera nga tebikutera waawo osobola okubeera nga tesonga ezo naawe oyongera okubeera nga te ozewulirako olutalo nowa werutuuse era nga n'olutalo alw'omuyimbi Ziiza Bafana ne Edirisa Musuuza nalwo lukutte wansi ne waggulu era nga buli lukya ensonga zeeyongera okubeera nga temunange zirinnyira ddala enkanda ngo Ziiza Bafana yeeweza okubeera nga temunange afaafagana ne Edirisa Musuuza senga akera ku makya n'abeera nga temunange alemerera okubeera nga te amuddiza akasente ke akasobodde okubeera nga temunange ateeka mu federation byonna ngenda kubeera nga tebikutera waawo osobola okubeera nga te ensonga ezo naawe oyongera okubeera nga te ozewulirako wansi awo agenda obeera nga te otuwa endowooza subscribing twegatteko buli nabandese video ojja kubeera nga te of notification ate kakati ate waliwo agagudde saidi zeeno gisobodde kubeera nga temunange entuuka kamere gate atandika n'ensonga zino ez'abatata wa Dr. Jose Chameleon Palaso Wizomanizo asako n'olutalo lwa Ziiza Bafana okuleka gavumenti eno ng'ekyuserwa jjo okukwatibwako era bw'oba oyagala okukimanya genda omuwaabire omulipootingi olaba oba banaamukwatako kyekiri kyenkugambye nti waliwo by'otajja kusobola kulwana olwo tojja dduwangula luleke nkubuulidde olw'amayanja famire golowooza lwaki batambula beewaana gwe simanyi olowooza bibeeyita b'amayanja famire simanyi oba olowooza byaffe bya swaga golowooza ffe tetuzirira famire tetusobola kweta Sulaimaani famire golowooza tetusobola kweta Bukenya famire bakubuulira mayanja famire golowooza bakyogeza busiru genda bw'oba wakana genda Juba obuuze mayanja famire mu Basudani bagimanyi golowooza beeyita mayanja famire obayita basiru balumbagane obawulire ng'ogyeko ebyogamba nti bayimbi mweno gavumenti balinamu mweno gavumenti balinamu omukono nga tebalimbya bufuzi yadde nti bachairman yadde Verosi Palaso ne Wizo amaanyi gali baggwa twaliddamu kubalaba nga beekyanga nga muganda waabwe Chameleon ng'afudde naye Chameleon bw'abanga akyaliwo ng'akubira Kaguta Sodo ng'akubira Salimu Saleh ng'alina ennamba ya Museveni ng'alina ennamba ya Mama Janet buuzabuuza ne Janet akugambe omuleka ne yeetaayaya awo yali ayimba ku Mama Janet Museveni era oluyimba lwa Chameleon Mama Janet Museveni lwasinga okwagala Fogabbi Chameleon bw'alifa Palaso ne Wizo bajja genda ku Bulaaya naye Chameleon oyo ng'akyaliwo ng'omuyaye va mu lutalo gwe wulira nze vaisi wa King Saha toyinza kimenyawo ate nkiddamu wano akusinga okuyimba gwe mazi ndi vaisi wa King Saha nkiddamu era gwe asinza okufunamu ne Shiba mu sente za Kenzo ez'omuwi w'omusolo eziyombya Bafana wano nno nsaaga mu busaazi gw'oli wanja maama we agenda kukubira essimu akugambye mutabani omusajja bamukoze eki ngenda kutulisa embalabe emu ku emu gwe muto toddanga namunze nomanyiira ng'ompisa mukama oli fala gwatambulanga ente naga amagulu g'enkobogo oli no fala nnyo lizadde oli fala kino nkikubuulira nekidi yakusinga okubeera steady gweyongwene kusimu wano gwegala sayi bantu bukubira deski nenkoyanga mbona kuteekako abayaye gwomanyire nze gwembwa bibalabi gwembwa nkugambye nkujjukiza enkya nte eddoboozi ya reepu
ndama robozi ga mimi ndama robozi ga mai nengenda kuyanga ali ejjobyo omanye muze tebanyingira Kamino kati yagamba tata we yali azinawe sigara mutoto kankubuse muhana gwe yanga gwe 40 gwe mazi Kamino wate yagamba agambye 0060 bamukwatako Bobi Wine yampa 006 nkugambe nchiddamu kino saha ya asinga okuyimba akusinga genda wet nchiddamu saha akusinga okuyimba palaso chiddemu banyirenzi gwe palaso wina ne insurance gwe kuba reportinga mu America mbuli gangster wawa nobo kulinga obutibwa bukajo bwaikawulu gwe mazi gangster wali ko wali mu America ojo tunda so mbuli gangster wa America mugaba amasiba mu America ani akugamba obesimu Atibai bagangster sebo tubamanyi kati mukulu nkubulira kino era nkuddamu encha eyanja omukazi ankube kiisi eno mmalirize naye encha nkubira simu kuba encha ngenda kunoonyanga oleba sebo oti nkukoleko vidiyo nekyenjagala just maama watuuza olukiiko bino ebyababoyi kubira devi biki biyinza okukoma byababoyi taata ajja kuyita akugamba omusajja wamukoze eki eddoboozi nze nalijja nga mufula neegayirira era taata nawusigala ngina nodde okusiriza olabe irani media nze bwe kintu kyekola kyonna kiteekamu akayivu irani the media amufe teyakubira nze simu kaiwe tofaayo irani media I am the God nze sekabegi we tofaayo ba Johnny Black bakubye yiti baseba vairota goga kulema okunoonya oluyimba ozemba bloga boyingira mwegala okunoonyeza yiti kati nno ne wane waffe nesiza mano okufuka bloga nasooka mubatiza kati ensobi gye nakola eyasooka nagenda nenfuna omukozi nga nsinga obukulu bano baslightly older ate nga mulokole muzibu olinga Eva mukama aba alina kye yamugambye Eva omwoyo alina kyamugamba bannange nga aloota mulaba nti Joseph w'omu Bible yali aloota naye omukozi wange abadde aloota twawezezza omwaka ne muta naye mukwano n'okuguweza omukozi nga neegayitemu egira jjukira nti waba akusinga obukulu akuddamu nga bw'ayagala tawabulwa nakafuna nga kali awo tekasalawo oyinza ogamba kawala oyinza ogamba mukozi nange nga lyansobera tasalawo bulungi nga keewoomyawomya naye bambikanderedde omwana wange kati ekyasinza okutwawula n'omukozi oyo nga wembagambye nti yali mulokole birooto mukama nga agenda amugamba omwaka guli nali namufuna omwaka oguwedde wamma mbadde mbagamba ate ne wabaawo ankubira kati nali namufuna omwaka oguwedde February nga atandika kuba nakafuna January nga gwako awo we watyo nali nakafunira kakati kasiraiti older kange nga kaŋŋamba omwaka oguwedde nga gunatera okuggwako awo twali mu November yasooka naŋŋamba mukama amugambye ogwo omwaka oguwedde gwalina okufumbirwa nga tuli mu November omukama yamugambye ogwo omwaka oguwedde yalina okufumbirwa ye yasibye baganda be ye waanaafumbirwa ate alina okufumbirwa mbaga bamwanjule embaga buli kimu agende naye mbu ye bw'atafumbirwa baganda be nabo tebagenda kukola ki kufumbirwa siraiti older wange oyo nga mugamba kati tukoze tutya omusajja tukoze tutya kuba omusajja nga talina naye alinayo akavubuka akamulimbalimba eyo endowooza waabwe naye akavubuka ng'ateeko kakatuliki kaagaana okulokoka ati omuvubuka n'amugamba mbu bazadde be baamugamba alina kusooka kuzaala alyoka azimbe alyoka awase ate siraiti older wange ye nga ayagala bamukuba embaga alyoka agenda afumbe kwegamba awo ne bimusobera siraiti older wange anyway ne tusooka ne tubeerawo awo naye we yantabulira mu Desemba awo embaga weetera okubeera mu Desemba nga atuuka nga ngamba agendako waabwe balinayo mbu okumanyagana nga 13 nga mugamba tewali buzibu omukulu yagenda nga 9 naye okumanyagana nga kwa 13
ne muleka n'agenda munasonyiwa senyiga ndi bubi ne muleka n'agenda omukwano ng'agenda abeerayo 13 nga ziyitako 10 nga 10 zonna ziyitamu tutuuka mu 2 okumanya ono omukozi adda mmanyira birthday ye yatuuka yali ya mu December ndowooza 23 nankubira n'angamba mama Buju leero birthday yange sebo muweereze ekirabo sente z'ekirabo naye nga yali yagenda nga mmeka nga 9 ankubira nga 24 muweereze sente z'ekirabo abantu bajoga nenze musindikira kuba nali njagala akomewo Badia yabeerayo n'abeerayo paka yakomawo kwa 26 ate nga amaze mukubira emergency ne mugamba soko komewo nkwetaaga mangu nalyoka akomawo kati bwe yakomawo naye ng'era nziza mu ebyo Mukama yamugamba okufumbirwa Mukama yamugamba alina okwekozesa Mukama yamugamba bannange nze omukozi omulokole tomunnyongera ate waba slight older mulabe edduka totunula na mabega Allahumma swalli Yesu Kristo kakati Badia ebirota abo nga bitandika okututta kati ng'aloota Mukama amugamba agende Mutundwe alina kubeera Mutundwe ng'akola bwa Asha alina kuweereza ne mukyala Musumba ne mukyala wa Pastor Tom gwalina okuweereza naye kati nga mubuuze Mutundwe nagwomanyiyo nti sirina olwokuba nali mwagala nga mugamba oba asooka agende nga akerenga ku makya kuba ffe tetubeera wala ne Mutundwe ne mugamba osobola okeranga ku makya n'ogenda n'osaba n'okomawo ku ssaawa 6 n'okola emirimu gyange kuba omwana nga azukka ssaawa nga 4 n'okola emirimu gyange naye ndowooza bwe yatuula n'agattagattamu n'alaba nga tajja kolaki tajja kuyita mbandi awo oyo January tuli mu January awo ndowooza zaalinga 2 awo nga nteeka ku pressure nga ngamba munaye nze ngenda Mukama yangambye nkeerewa ti Mukama yamugambye akeerewa okubeera wano alina kubeera ku church Mutundwe ye nga aweereza nga ngamba noonya omuntu ku pisto awo noonyeza Mukama nga nsasira nga nfuna akawala ke nafuna sofa kabadde tekakola bubi kati bwe yalaba ate akawala nga nkafunye eyangamba agenda nga lumu kuba yali yangamba agenda lumu nga February ngenda okulaba ate sister akyaseguka ndowooza olwo Mukama nga ate akyusizza ebyomugamba ngenda okulaba sister kutaseguka nga nsooka muleka abeerawo kati ng'agendako Mutundwe bwe yagenda yabeerawo ndowooza ennaku oba 2 oba 3 ng'akomawo ng'akyayagala okuva ewaka ate kakati ekyasinga okunsobera nandi mulese n'asigalawo naye ekyasinga okuntabula yakomangawo ewange ate nga bwakomawo nga tayalina kyayagala kukola kati kana akawala kala ke naleeta ng'akola gwa kacunga kamalako mirembe kakyojja akaana kamubuuza ekintu nga tekalina kyonoona toba bannange kuuka bagikozesa batya oba gasi bamukozesa batya nga tekagala mulagirira amala kwonoona wamala okwonoona ekintu nga ng'alyoka avaayo akata akabuggolera ekifo ky'okasomesa oba teyatuuka n'afuna obujja mulokole yantabula slightly older yantabula nga tena kyayagala kukola ayagala kwebaka n'okuwa omwana emmere ng'azuukusa oli gwe naleeta gwayita jangu omwana w'emmere kakale kyasinga okuntabula ekirala oba jjukira bw'oba kati mwekambabulira abantu ng'omuntu akubeeza ewuwe kati ojjukira nali mutaddeko n'omukozi omulala omuntu w'oba tonna kyosobola muwa at least muwe support like emotional support oba nfiiriddwa genda nange oba nina omulwadde genda nange saba kukolaba mulamu wange yazaala ng'ali wali kumpi tugenda mu motoka weeri nkagamba jangu tugende omperekereko ndabe ku mulwadde wange yakoze ekiyazadde ne kangamba ko tekalina gye kalaga kalwadde ne kasigala mbuliri kati muwala wange namugulira essimu naye nga ke kagikozesa ne kanyiga essimu ate wakati waliwo wifi mbagambye nali nafuna kayiringu kaali kanfuukidde akayiringu okugulu b'okuweza omwaka Badia anti kasiraitiri older nga kanziramu nga wekaagala nga bannange kati banne baako baakabuuza naye lwaki mama Buju omuddamu nga bw'oyagala nekagamba nze sirina kyentya mbukubanga ko tekalina kyekatya ate oba lumu siraitiri older namuyita tuwe omwana eddagala omwana wange nga mulwadde ne mugamba jangu tuwe omwana eddagala ne kaŋŋamba wabula nno naawe mama Buju kati bwesiribaawo olikola otya ssebo kambuuza we katali baawo ndikola ntya naye nga nkasasula
nze wane wangu omukozi muyisiza ddala nga muganda wange ate nagira nekola ensobi nga naye mba ntambudde nako mba nti oli nambuuza paka mono sister wange okitegeera nga nkayisanga kaganda kange naye akantu kafuukira akantu anayi nze mundeke temunnyongera abakozi balokole era kati naleese musiraamu ale siddamu kwesa mukozi ansinga bukulu sala akummanyira akantu kanjogere wange omwami wange nangamba ojja kukiraba munaye ng'amala okutugamba nti mukama agambye agenda aweereze emutundwe alina kuweereza ne mukyala wa pasita Tom awe eyo emboozi ngibuuseewo sigibanyumiza bulungi nga mukama mbu yamugamba alina kuweereza ne mukyala wa pasita Tom emutundwe kaakati olagira n'amala n'angamba mbw ate mukama amugambye olwo n'agenda yasooka n'agenda ndowooza n'alemererwa otuuka ku mukyala wa musumba Tom olagira n'agamba mukama amugambye akeereye nnyo bwaddayo emutundwe alina kugenda mukwoza ttooyi kati ne mugamba tukoze tutya mwakakozi kange nali nkaagala oba kaali kandoga bulozi nga kagenda we kaagalira ne kakomerawo we kaagalira kali kuolaba kakati ne kagamba mu mukama akagambye we kagenda emutundwe kalina kwoza ttooyi ne kagamba woba olina kwoza ttooyi era genda emutundwe mubooza ttooyi obabuuze connection bwe kale nja kugenda nendowooza kagenda ate nga kagenda kati kambabuulire nze omukozi wange yeebakanga nazuuka 6:00 nga nze nazuukuse n'omwana wange ne muwa ekyokulya ne munaaza kuba tetusibera na mirimu giri awo ne ntuula n'omwana wange ne tumulinda nakyala azuukuke nga yeebaka paka 6:00 paka 8:00 osaaga n'okusaaga omukozi asobola okujogera mu nnyumba yo ate wasanga fe ab'ekisa nze kankwasanga ekisa okala okusinzira emboozi ze kannyumizanga ewaabwe biki kati nga biba binkwasa ekisa naye ate ye obanga teyeesaasira oba yaliko obusibe abamu abaana abo babaako obusibe because toyinza kulaba muntu akuyambye omuntu akwagadde akuyisa obulungi ate gwe n'omuyisa bubi n'omuddamu nga bw'oyagala okitegeera kananga kanziramu nga bwe kaagala wabula nno naawe maama abuju anti maama abuju naawe bannange nga kakubuukira oba okyayogera nga kakubuukidde dda kajja ne keetyebeka mu ntebe omwami wange mwali keetyebesa amagulu kagawanisa eri waggulu bannange kati luliro nakagamba nno tugende mu ddwaliro kamperekereko ne kangamba ko tekana gye kalaga kalwadde mumanyi kye nakasala kakola nakasanga katudde muli mu ntebe obugulu kagwanise kataddeko firimu nenga babula maama abuju njogeddwa unansonyiwa kiwala kyange nakikazaako lya abuju but she's called Abigail kati nno bakyala bwentyo mukama nga nnyamba mumbuuze nakavaako ntya mukama yantaasa batya akakozi ako kagende enkeera yali birthday ya mwana wange nga tugenda ku Serena gulo limu kangambyeko kalwadde tekena gye kalaga okumperekerako mu ddwaliro kakati ntuuka okwogera ku byokutwala omwana ku Serena ke kaasooka okucakyalika nti nkatwala nange ne ngamba ngenda kikakola we natuuka nga ngamba ntwala oli kali akakozi kange akalala akapya nga ngamba oli gwe ntwala kuba yes mutwalangayo kuba ono mbadde nga mutwala ssebo oyo nakyala namutwalanga ne out n'agaana okulya nanyiga nanyinyibala n'omwegayirira kale nywako akatunda nze nga negayirira omukozi kale anyweko akatunda nga lwaki anyiize nga kyekimunyiiza kuba omwana wange tugenze eyo n'atandika okukola eddalu nga omanya abaana omwana mumutute wantu waliwo swimming pool alabye abantu ye taba nomo takota acting nomo ngowaka abeeramu ne excitement n'akola eddalu n'adduka okitegeera muba mulina mugoba okitegeera omwana ng'abaana mubamanyi era omutwala nga mumutute n'omwana kati bwatuuka nakyala twatuukanga out n'agaana okulya maama nga omutute mu hoteri ez'ebbeeyi emmere ya $7.5 nakyala n'agaana okulya n'oyita bawayita n'obagamba mu gipaakinge wabula olunaku olwanyiiza namutwala eyo ku Lavena eyeseguku ne tutumya emmere ez'ebbeeyi kakati okisooka yagaana okugoba omwana wange ng'ali kudduka n'agaana omugoba naye abakanye ne ngoba omwana wange munnange tagwa mu swimming pool
nzijeyo negotwe n'omwana wange mufunidde bazanya nabo mututeko mbawusing castle ng'emmere baagirese nebeeraawo enswera ne zigyewujjako eyange neeyiye n'ebijwisi byonna nga biri awo nkomawo mubuuza kikimunze saagala nga kanyinyibala bannange kantu gwe olaba vidiyo eno nakuwonye nawonye okwegayirira omukozi kale kamba buulira ndi mulokole naye siddamu kwesa mukozi mulokole la olinga naroyo banango bango bayita naroyo simanyi ate naroyo eyansobera ondaga oli mulokole n'ate bwe nziteyo Bible tusabe ffenna tayagala nga tayagala tusabe ffenna mugamba tusome ku Bible tusabe ffenna tayagala oba be bana abantu nga lya bit selfish nga ne Katonda naye obeera selfish kuye kuba ali andaga yategeera ku byawandiikibwa okusinga kwaye ne ngamba ye nfunye omulokola nanyimusaako mu kusaba wa dia nedda nga gwe omwesibako n'omubuuza bannange sooka ombulire ekyo kyandikibwa kyasangibwa wa kino nga gwe omwesibako bannange kantu gwe mbadde nkwesi